Mugyebaleko bantu baffe mwenna abeekumidde ku channel yaffe eno eŋŋanzi emanyikiddwa nga LN256. Amannya nga bulijjo mpitibwa Sunday era ng'olunaku olwaleero nkuleetedde amawulire ag'okufa kw'omukulu w'ekika amanyikiddwa nga Kijje Paulo Daniel Mbazzi ow'e13 eyaziikiddwa olunaku lw'eggulo. Omutaka ono yazaalibwa omwaka gwa 1927 era ng'afudde aweza ddala emyaka gye egy'obukulu 95 era nga ebyewuunyisa mu kuziikibwa kwe yaziikiddwa mu mbugo eziwerera ddala 305 era n'ekinnya mwe baamuziise baasimidde ddala fuuti 15 obuwanvu ate obugazi zabadde fuuti 6, obukiika baasimye fuuti 8. So ebyo byewuunyisa kubanga abantu aba bulijjo tebatera kubaziika mu ntaana zenkana bwe zityo. Naye ye ono yabadde ya njawulo, fuuti 15 obuwanvu, obugazi ng'erina fuuti zaayo 6 ate obukiika zadde fuuti 8. Ate ekyenjawulo tebamuziise mu keesi wabula bamuziise mu mbugo. Ate ez'enjawulo ezitali za bulijjo nti bulijjo abantu babaziika mu mbugo naye tezibeera nnyingi nga zino, ye bamuziise mu mbugo 305. Era omukulu w'ekika amuddiridde mu bigere yalondeddwa era n'emikolo ne gikolebwa. Era omukulu ono yalondeddwa nga ayitibwa Kijjekkulubya Henry ow'E14. Ago ge mawulire era nga gabadde go geewuunyisa olw'ebyo bye njogeddeko ebirimu eby'enjawulo ebitatera kubeerawo mu kuziika okwa bulijjo ku ffe kwe tumanyi. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende mu maaso n'okugyegattako